Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda tetubukesezza tuli balamu, ekitiibwa n'amatendo tubimuddiza Mukama. Mbeebaza mwenna abasubscribinze, Mukama abampeera omukisa, abasasule kyonna kye mwetaaga mu bulamu bwammwe. Leero mbadde nina ekyawandiikibwa kye njagala okwogerako nammwe, naye omwoyo nanvuga n'anteeka mu kyawandiikibwa ky'Abakolinso ekisooka. Abakolinso ekisooka, ebintu bingi ebigenda mu nsi, twawukanye olw'abasumba, abagoberezi twawukanye olw'abasumba, abagoberezi twawukanye olw'amakanisa mwe tusabira, ng'osanga oli ng'ayogera linnya lya musumba we okusinga okwogera erinnya lya Katonda. Bayibuli egamba nti buli alikaabirira erinnya lya Mukama alirokoka, naye ffe tukaabiridde amannya g'abasumba baffe. Amanya g'abasumba baffe, n'obeera mu mbeera nga weetaga Katonda naye nga gw'oyita musumba. N'otuuka mu kusaba naye nga tosobola kusaba, oyita musumba. Katonda wa gundi, Katonda wa musumba wange, Katonda wa nabbi wange, Katonda wa nabbi gundi jangu onyambe, Katonda wa gundi. Gw'oyita oyo Katonda ki gw'omanyi? Yesu agamba nti bajja mu maaso gange bansemberera okunsinza n'emimwa gyabwe, kigambo kya mu kamwa kaabwe, naye ng'emitima gyabwe bagitadde wala olw'okutyola ebiragiro by'abantu. So tusinzizza abantu, tufuuse ba antichrist, tusinza ba idol. Tuli mu makyaki naye tusinza ba idol, tusinza abantu bannaffe, naye zitusanze kubanga tusinza basumba okusinza Katonda. Pawulo agamba gundi Abakolinso nti olunyiri lwa 10, Bakolinso ekisooka essula esooka olunyiri lwa 10, nti naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwenna okwogeranga obumu, so temwawukana okulemanga okuba mu mmwe, naye mugattirwenga ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu, kubanga nabuulirwa ebifa gye muli, baganda bange, abo ab'omu nnyumba ya Kuloowa, ng'eriyo ennyombo mu mmwe. Kye njogedde kye kino nti buli muntu ku mmwe ayogera nti nze ndi wa Pawulo, nange ndi wa Apolo, nange ndi wa Keefa, nange wa Kristo. Kristo ayawuliddwamu? Pawulo yakomerera ku lwani? Oba mwabatizibwa kuyingira mu linnya lya Pawulo? Neebaza Katonda kubanga saabatiza muntu yenna mu mmwe, wabula Kulispo ne Gayo. Pawulo agamba nti yawulira ennyombo eziri mu Bakolinso nga bayomba, nze ndi wa gundi kati ng'ebiri mu nsi, nze ndi wa Pasita Kakande, nze ndi wa Pasita Yiga, nze ndi wa Pasita gundi. Ennyombo abuuza Yesu yayawulirwamu? Abo be musinza ba Yesu, be tusinza ba Yesu. Twerabidde Katonda, emitima gyaffe tugituuzizzaamu amannya g'abantu ne twerabira okutuuzaamu Katonda. So nga Bayibuli egamba nti Kristo atukuzibwenga mu mitima gyammwe. Nabaddeko ku vidiyo emu ng'oli avuddeyo ayogera ku bannabbi b'obulimba ne bamuvuma. Yogera ekirala yasamira muli, naye togeza n'oyasamira daddi waffe Kakande yafiiririra ani? Omusumba oyo gw'osinza, gwotuuka okuwalana n'omuntu gwe mutuuka okulwanagana naye, yafiiririra ani? Ani kwabo eyagenda ku musaalaba? Zibasanze, zitusanze, kubanga abantu abo be tusinza ssaawa zino tugenda yimira nabo mu maaso ga Katonda ku lunaku olw'omusango. Zitusanze nti omutima ogwatondebwa okubeeramu Katonda guli mu bantu. Zitusanze nti tulemereddwa okuwulira ekigambo kya Katonda tuwulira bantu. Pawulo agamba nti nti bemukaayana nabo basizi. Essula ya 3 Bakolinso ekisooka essula ya 3 agambye nti kale agambye nti kubanga omuntu bw'ayogera nti nze ndi wa Pawulo n'omulala nti nze ndi wa Apolo, nga temuli bantu buntu, mugamba mwalokoka, tugamba twalokoka nti twava mu nsi naye tukyali mu nsi kubanga tusinza bi idol. Bw'obanga otuula mu kyaki n'osinza nabbi wo, n'osinza pasita wo, oli ku idol, osinza bifaananyi. Temuvuunamiranga bakatonda balala, naye tuvuunamidde abantu okusinga Katonda. Okitegeera? Kale Apolo kyeki ne Pawulo kyeki? Baweereza buweereza abakkirizisa, era buli muntu nga Mukama waffe
bwe yamuwa abo baweereza buweereza nga bwe banakusindika mu kitundu nti genda oweereze naye manya waliwo akusindisa okubeera nti genda oweereze. Olw'omwenda agambye nti nze nasiga Apolo n'afukirira naye Katonda yakuza. Katonda yakuza, okitegeera? Katonda yakuza. Agambye nti nze nasiga Apolo n'afukirira. Kale bwe kityo si kintu nkwegayiri newankubadde okufukirira wabula Katonda akuza naye asiga n'afukirira bali omu naye buli muntu aliweebwa empeera ye ng'omulimu gwe ye bwe guliba. Kubanga Katonda tuli bakozi banne mu nnimiro ya Katonda mu nnyumba ya Katonda. Bano abantu betuwulira ekigambo basizi naye kiki kye basiga mu mutima gwo? Nsigo ki gye basiga mu mutima gwo? Kiki kye bakuweereza? Mmere ki gye bakuwa? N'otuuka ne tukyawagana olw'abantu obuntu. Yesu agamba nti buli alikabira erinnya lya Mukama alirokoka. Naye okabiridde ani? Ani gw'oyita? Ani buli lw'obeera mu mbeera enyigiriza? Ani linnya lyani ly'osooka okwatula? Ani gw'osooka okuyita? Baganda bange tuddemu twenenye tusinze Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Tusinziza abantu nga ffe tumanyi nti tusinza Katonda. Gwe n'otuuka ogamba nti nze ndi wagundi zitusanze kubanga omutima gwaffe tugutaddemu bantu. Zitusanze kubanga olulimi lwaffe lusituka nga tuyita abantu. Katonda wa gundi jangu onyambe, Katonda wa gundi jangu onyambe, Katonda wa gundi. Gwe yaani? Gwe Katonda we yaani? Sooka weebuze, Katonda wange mpita Katonda wa gundi ono naye Katonda wange yaani? Bayibuli egambye nti batuulanga abamanyi Katonda naye nga bamwegana mu bikolwa byabwe. Gwe Katonda we yaani? Zitusanze kubanga abantu betusinza betuwalanirako bannaffe betuvumirako bannaffe tugenda yimirira nabo mu maaso ga Katonda ku lunaku olw'omusango. Zitusanze kubanga tulemereddwa okwesiga Katonda ne twesiga abaana b'abantu. Zitusanze tulemereddwa okukoowola Katonda ne tukoowola abantu. Zitusanze emitima gyaffe tulemereddwa ogituusaamu Katonda ne tugituuzaamu bantu. Zitusanze kubanga tugenda mu makanisa si kunoonya Katonda wabula kunoonya bantu. Zitusanze kubanga tusinza bantu. Okitegeera? Naawe kennyini oyatula erinnya ly'omuntu osinza kifaananyi. Osinza kifaananyi tosobola kubeera mu ssaala yo n'ogamba Katonda wa gundi, Katonda wa nabbi gundi, Katonda wa pasita gundi jangu onyambe. Gwe Katonda we